Hi, hello. Namata kati wayonoonese tokyakubirako ddala ssimu. Era mba siinaako. Ngenza osindika follow me back Airtime wange abadde akoze withdraw. Oshege. Tonsiruwaza tebakiyita expiry. Mpita kisiru. Kale kitwale nti akoze expiry. Kubeera byonna byebimu byonna bitegeeza ki? Kati obadde ogamba ki? Tom wali obaddeko nga wonna teweefiiringa ng'oli bowado oli drizo ng'olubuto olukumyansa nga lwetokota. Anti olyankuza ogenda olyankuza buli kimu kati walidde biki? Owaayi waabadde waawe eggolo ly'ebijanjaalo mu binyeebwa naye maama olubuto olunzimbye omukka oguli muli. Kati ndowooza olabye kati obadde ogamba otya nkuyambe ntya? Nkima tubeere eyo naye lwakuba nnyinza okuddukana mu maaso awo so oleetayo pampa z'abakulu oshegedde. Era nze ndowooza ogamba ani yeesembereza emizijja ki? nagwako eddalu. Hello. Namata ng'obipinze kiro buzibu ki? Tom toyomba bambi just madde njagala ontwaleko out kweno weekend days ku Saturday. Bannaayo oba nkyogera emirundi emeka okitegeere. Tom naawe at least leero beerako prestige gyendi. Nagala munnaayo abawala abalina figa zeezo tebagenda out tebabatwala out mukwano. Nga mikwano gyo gibeera ne girlfriends baabwe nga bagenze out naawe. Gwe ba girlfriend baabwe olaba mwalina amakudde. Tom ennaku zino ngenda mu gym ne nkola stomaka eke walayi nasala sikyalina bigoto. Gwe ekyo ky'oyita okusala endabirwamu ogitya? Naye gwe mizigwe kati kyendabye ndabika nkuswaza. Tom nkuswaza. Sigala ewaka mukwano ojja lwalira bwe COVID. Stay home quarantine.